kale mbaniriza abekumidde ku mukutu mwe bali kubanga mutugoberera ku mitimbagano egy'enjawulo n'okugoberera ensonga zetuleeta era ez'enjawulo. Olwaleero ndi ne kanso Nalukoola okubanga tuwayamu ku kye twalabye oba oli abwadde lunaku lw'eggulo nga luziba olunaku lwa Sande. Speaker wa Parliament Anita Among bwe yabadde ku mukolo ogwategekeddwa Deputy Speaker n'agamba nti ye ttaamu ye ayinayo ttaamu emu amale though teyabadde specific oba eno oba ejja kyetugenda okuba twogerako ne kanso kemuba babe nga babuuza. Balamusizaako abatulaba abali eyo. Nsuubira nti mulina bye mukola bantu baffe mukole buli lwokola gwe ne bwokola ng'okola bibyo naye nga bikuzimba bikutwala mu maaso oba ozimba ensi yaffe ne bw'ozimba akatandaalo ewuwo ozimba nsi yaffe bw'osomesa omwana wo oba n'omugunjula ozimba nsi yaffe buli omukola bw'oba oyagala okubuuza abewawo obuvunaanyizibwa oba bakozi bye balina okukola sooka weebuuze oba gwe obuvunaanyizibwa obubwo obukozi. Leka kubuuza mmeeya lwaki alemereddwa okuyonja ekibuga nga gwe sowaani bwe waliiriddemu wazirese wansi wa kitanda wansi wa ntebe. No, sooka naawe weekolemu omulimu olyoke ofune ebbeetu eribuuza abalala. Oba tonnakola bibyo totawaanya balala. Gwe kennyini okwezza obujja obeere mulungi it's a full time job. Ate oba ne bw'okola nga gwe wekka gwe yeefaako okwerongoosa obeere mulungi okusinga bwe wabadde kitumala bumaze okutukola obulungi ng'ensi. Weebale nnyo. Ebigambo ebyo birungi kanso bye tutandikiddeko. Twabadde tuli awo nga Speaker agamba ayinayo yasoose kunnyonnyola bulungi wa Deputy Speaker n'alaga ayinayo ttaamu emu akite. Yeeno gy'alimu. Teyabadde specific ayinza okuba agamba eri. Ate tayinza kubanga olina ky'otannafuna oba n'ekyo ky'oba olina. Oba obala kino ky'olina. Yeeno ttaamu gy'alina. Era ebyo tebisobola kwewuunyisa mugezi singa obeera owulidde nga oyo omukyalo oyo omulungi nga yabyogedde. Olw'ensonga akaliro kamuliko kasusse. Awo wennyini we mbadde nzija kanso. Katugambe nti akalulu kana akaliro ka pressure kamuyitiriddeko akanita amasitirizaini biki ebibadde bitambula. Okuggyako nga baamuzimba mu ki kuba ne bw'onogamba ekyuma nakyo kiggwerera. Naye nga weeyitaani gwe atayinza kuwulira kaliro. Naye ako kaali kasuubirwa buli alowooza ne bw'aba ye ateekwa okuba yali akasuubira. Kuba toyinza kuyitibwa mubbi ate ne wemma omukisa ogwennyonnyolako oba ddala oli mubbi oba toli mubbi. Baakimuteekako nti yabba amabaati abbye ne ssente z'omuwa omusolo zimalawo. Era bantu bangi balowooza nti essente ezo ze bakolamu z'enkulaakulana babbye enzibe. Babasobole okufuuka abaganzi mbu balyoke bafune obululu nga bazeeyo eri abantu. Tojja kwefuuka muganzi ng'ate ekyo ky'ofuukamu omuganzi kiteeberezebwa nti wakibba bubbi ng'ate obba abo bennyini b'oyagala okufuukiramu omuganzi. Ne baleeta enfunda eziwera ebiteeso ku flo ya Parliament tireka tukubaganye ebirowoozo kuba ensi egamba nti tuli babbi wano mu Parliament. Abantu abo teboogerwako nti nno nti bali banguzi. Ako katono kuba okulya enguzi kitegeeza nti oli omuwadde omutwalo akole ekyo kyabadde agaanye okukolera newankubadde ng'ekyo kyabadde alina okukolera bubadde buvunaanyizibwa kikola naye n'agaana okkikolera n'omuwa omutwalo akikkolere oba ng'abadde tasaanye kikkolera n'akikkolera olw'okuba omuwadde omutwalo eyebanguzi. Gamba bw'ojja ku luguudo nga toyina bisaanizo bikukkiriza kuvuga mmotoka ku luguudo omupoliisi n'akuyimiriza n'omuwa omutwalo akusonyiwa ogende nga takuvunaanye eyo y'enguzi oba nsango obadde ogulina. Kati bano aboogerwako bo bakwata engalo zaabwe ne bazitutubika mu by'obugagga by'eggwanga lino ne babibba. Babbi balyake balabbayi bakenuzi. Gwomanyi ebimu ku byogerwako nti oli ekitongole ne kijja nga kyagala bakiwe ssente kiddukanye emirimu
ate gwe member wa parliament alina okuwaayo essente ezo ng'oyita mu nkola ye ya budget okuba embalirira nga bweretebwa nogamba tuwaganda zibawo ezo ssente ze musabye naye muteekwa okutuwaako bweziti oyo aba tabbye baba ne bagula enkoko ne bagula emmotoka ennungi ne bavugiramu abaana baabwe ne batwalira abaana baabwe namungodi mukene ennyama naye nga bye baguze babbye bibbe ababbi abo ne bakuteekako obubbi n'oziba amakubo mwe mwandiyise okwennyonnyolako honorable Ssekikubo enfunda eziwera kati ninyaawo sipiika ng'akyali sipiika waliwo etteeka mwe basobola okuyita ku muvunaana ng'akyaliwo nga sipiika omuntu ali ogu omu bw'aba ng'atudde mu ntebe atavunaanwa abeera pulezidenti yekka ne sipiika asobola okuddizibwa tewali mulala atasobola kuvunaanibwa tebakulimba okwo kuba kwekangabiriza ntife tulina obuyinza temutukwatako naye nga teri atavunaanwa ate n'ekya pulezidenti nakyo mulinze endowooza nti abaakola ssemateeka baali bakyamu toyinza kugamba nti pulezidenti ye tavunaanwa ebbanga lyonna ate bw'ogenda actually abaakola ssemateeka si be bakyamu kuba balina endowooza nti pulezidenti ekinene nnyo asobola okufuga ebisanja bimeka 2 naye abakyamu ennyo be abajjawo ekkomo ku bisanja n'abaanaanula ne bajjawo ekkomo ku myaka ate ne batatunuulira butundu bulala obwa ssemateeka kuba kati bw'ojjawo ekkomo ku bisanja n'ojjawo n'ekkomo ku myaka gy'oyo atuula mu bwa pulezidenti ate n'otakkiriza muwawaabira naddala mu misango egimu ajja kukozesa amaanyi gonna abeere mu ntebe kwokimanyi nti ne bw'oba wafumbirwa pulezidenti obanga wamuwasa oyinza okwesanga nga tosobola kwawukana naye singa atuuka n'aba nga sita ntebe gwe kuba akafaananyi nga wawase omukyala n'ali obwa pulezidenti n'ayagala okufuga ensi eno emyaka 7 gwe n'omukoowa okimanyi tosobola kwawukana naye ng'oyise mu nkola eya divorce kuba ne divorce nako kuba kuwaaba musango ndowooza abo abaakola nteekateeka ezo balowooza nti oli bw'aba nga mwami oba mukyala wa pulezidenti tayinza kwagala kwawukana naye kale oli bw'aba tata ntebe anyigiriza buli kimu naye nga nkuddamu mu butuufu mu busimbalaala oli ne bw'aba sipiika nga waliwo omusango gumukwata gumulya era njagala omubuulira oyo omukyala bw'aba mukwano gwo tekamutanda kuba baŋŋamba abeera n'akasunguyira nti bw'awulira ng'oli nti oba yandibanga amwogeddeko ti ng'oyo bamulya byonna byakola ng'amenya amateeka gasobola omulya asigale nga ajooga baasobola naye kasita anaamenya amateeka n'asukka w'alina okukoma olw'okuba nti alina entebe mwatuula amateeka gakwata okuvaayo ogambe mwasombye kulaba ng'akola ki yabadde RCC gwe yakutte n'omukono ogw'ekyuma Anderson Bulola yavaayo n'amwogerako awo yabadde mu luzire lwakuba nti kati yabeereddwa bbeeyi ndowooza bajja kutankuula ebitabo batunuulira amateeka bawugire mu mazzi ago ng'ajja kumala biterere bwe ndowooza omusango kati talinga agwesalidde mu maaso g'abannayuganda nti takomawo malina ebbeetu okubeerayo ekisanja ekimu n'ekirala nze ndowooza omuntu yenna bw'oba ng'otegeera osobola okulaba wa gye biraga osobola okulaba nti si kyangu kudda lwakuba bannabyabufuzi beewuunyisa olumu balemwa okulaba n'okuwulira ebituufu ne bazibwa eryanyi n'omwoyo gw'okwagala okubeera mu ntebe nga tebata abamu kyekibalemesa okulaba ebituufu naye Katonda bw'aba akuwadde okubikkulirwa n'olaba nti eri mu maaso tokyalinawo olaga olwa bino by'okoze mu kusooka oba owonye nnyo ekifaananyi kya paliamenti okirabira mu ango kikanso akadde kano wabanga ne sipiika avaayo n'awandiikibwako nti mukumpanya mu kiseera kino okuggyako nga batudde ne beerongoosa naye bafaanana nga abajjudde ettoomi bwe luba lugoye luba luliko ebibambya bwe kiba kikopo nga kyozeddwa bajjudde obukokkoliko era bw'oba batunuulidde okusinziira ku bannansi bye boogera
bw'obanga ebyo byokka ebyabannansi aboogera by'otunuulidde ozuula nti oba oli awo paalamenti yaffe kaakano kyekibondo ky'abantu ababbi okusinziira ku bigambo by'abantu okutuusa nga bavuddeyo ne beetereeza nti bannange si ffe babbi si ffe bakenuzi naye ate ne beekolera ekibi ennyo mu bukulembeze bwabwe ne bazibikira amakubo agandiyitiddwamu bo okwenaazaako ettoomi eryo eribateereddwako oba oli awo bw'obanga towadde mukisa birowoozo by'abannansi kuwulirwa kiba kitegeeza nti gwogenderedde obbalumya ekiseera kino bafaanana bubi nnyo bwe mba njogera Lunyaanyimbe they look so ugly. Awo wennyini council nga tumaliriza parliament agikulembedde atugambe ttaamu emu. How do you rate her performance? Andi kakati olabo olumu oyinza okuba nga olina kyokoze ekyamakulu naye ate ne weesanga nga ekirala kyokoze ate kiridde kiri kye wasoose okukola kyekyo kyowulira oli alema okufa ennyanja ate n'afa akataba. Kakati biki ebirala by'oba oyogerako by'okoze bw'oba ng'ogambibwa nti tobba oleruka biri byonna oba obiyiye oba obiyiye by'obadde ogamba nti okolera bannansi kiba kitegeeza obadde obawuddiisa ofune omukwesese w'oyitira okutwala ebyabwe ekyo kyekizibu ekirya ebyo byonna by'obadde okoze. Era kati olwaleero ojja kuwulira oli bw'avaayo abeere ng'awagira Naalongo ajja kugamba olaba etteeka erigaana ebisiyaga naye etteeka ki eryo eyo teryalina tteeka eyo yali statement kirangiriro nti wano mu Uganda tetwagala bali ba bisiyaga bukyalikolebwa waakawulira bameka abavunaanirwa mu ddyo. Twalina etteeka weeriri baliyita Penal Code Act ligaana ebikolwa ng'ebyo. Kaakano oba onootubuulira nti mulaba nakola etteeka era lyerinvunaanya oba olimba bwe walikola olw'abantu ne beeyongera okufuna mu maka gaabwe ne beeyongera okufuna obujjanjabi mu malwaliro ng'ate bwe kijja nti ate bammemba ba paalamenti be balya ssente z'abannansi mwe baalifunye obujjanjabi mwe baalifunye enguudo ennungi ng'ati ate nga essente ezo mmwe muziridde mmwe be baasindika yemmwe bagagga ate mmwe babbi yemmwe ababbi ate mmwe ab'olugono mmwe abasaala abaali badde nga mukulira mukulwanirira eddembe ly'obuntu ate mmwe abalirinnyiridde. Kakati bw'otunuulira ebiringa ebyo n'ebyo bye yali badde ng'akoze byonna biba biriiriddwa effugabbi eryo n'obubbi obukenuzi obulyako obufunze ebirungi byayinza obba nga byakola bisanguddwawo ekiyinza obba nga kiba kizibu. Kati alina okuddamu atuule atetenkanye bupya afune ensonga ezirimu omuzinzi z'asobola okugamba bannayuganda nti akyasaanidde akyalimu abo abasaanidde okuteeka mu bitabo ebirungi. Oba oli awo bamuwaayiriza bannange Naalongo oyo ng'asobola okuvaayo ne yeewozaako akkirize bamugamba abiwulire mu mwoyo mulungi abiddemu mu ngeri nnungi nga talimu kutamattama yadde okutya naye buli lwadduka n'azibikira buli awo yamugambako n'agamba buli amugambako asibwe tewali kinene kyajja kukola okujjako okujjuza amakomera nga gajjuddemu abasibe ate abo abamwogeddeko ng'ate kye bamwogeddeko oba oli awo balina ebbeetu okukyogera bwe baba nga balaba nti ebikolwa byonna biraga omubbi ate bo bakole ki. Kale ye council Nalukoola actually video gye twasemba okukola nalabako ku comments awo nga bagamba parliament yeetaagamu abasajja nga council Nalukoola era simanyi obeera ekintu ekyo kirowoozaawo. Kituufu n'abeeyo ewaffe eyo baŋŋambe ye Kawempe North ne bagamba Nalukoola bw'aba agenze mu paalamenti asobola okukola ebintu eby'ensonga. Abantu abo kye balowooza kigambo kituufu kubanga council abantu abo bakusaba because nange nabalaba nga bakomentinga kintu kyekimu. Nkirowoozaako era ndowooza nti kye bantuma nkisobola. Kanyongere basisinkana tulabe oba ddala kyekyo omanye ebyobufuzi ebyo byolaba si byangu era byetaaga abantu abalina reasoning ng'eyo bw'otuukamu
kasita kakutanda n'ogamba entebe bagimpe olwo mbeera ekyukamu obwo kasita okkiriza ne bakuwa ekifo olwo obeera ofuuse muweereza w'abantu abo kale nno kiba kirungi okukirowoozaako n'okifumiintirizaako ng'okyetegekedde ekirala kikulu nnyo okufuna ebirowoozo by'abo abantu b'oyagala okukulembera okakase nti ddala muli ku peegi y'emu naye ensonga eyo tusobola ogitambuza abantu b'Ekawempe North eyo mpitamu nzija gye muli okukakasa ensonga eyo amatanga tutandise okugawanika tujja kwetaaga nno kanso tujja kwetaagira ddala ng'ensonga ozikwasaganya ku floor direct. Sisobola kudda mu kukaayana n'abantu bange abanzimbye okutuuka okubaawo katulabe bwe tunaatambula. Kale ye kanso Nalukola gwe tubadde naye ensonga ndowooza zitunnyonnyodde bulungi. Bannakawempe North akaama akabakubye nze Jonathan Exclusive.